الحمد لله القائل عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأصلي وأسلم على المصطفى القائل صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه الترمذي. amatenda amalungi ga Katonda w'ekitiibwa atenderezebwa mu ggulu ne mu nsi, atenderezebwa Katonda oyo eyagamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an nga alinga abuuza naye nga tatwagalamu ansa wabula ayagala tufunemu ekyokuyiga. Qala Allahu ta'ala, yagamba Allah w'ekitiibwa nti qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, bagambe nti benkana abantu abamanyi n'abatalina kye bamanyi. Ekibuuzo ekyo kiba tekyetaagisa ansa wabula ate tuba tumaze otegeera message ebeera ekirimu. Mu mbeera eyo lunaku lw'eggulo lwabadde lunaku lw'abasomesa, twagala tusinze wano ku BBS Telefayina nga tujjukiza abantu obulungi bw'omuntu okuba nti asoma, n'omugaso gw'abasomesa, n'omugaso gw'abantu abalina kye bamanyi nti babeera ba bbeeyi okusinga kwabo ababeera nti oba basomesa, okusinga kwabo ababeera bataafuna mukisa. Nabo oba oli awo babeera bafunye omukisa, bangwirire bagukwate babeere nga bagufunamu. Allah wala agamba mu Qur'an ekitiibwa nti yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati, nti Katonda w'ekitiibwa asitula abantu amadaala, kuba abantu kuno ku nsi ffenna situenkana, kuno ku nsi tetwenkana ne maaso ga Mukama Katonda ku lunaku lw'enkomerero tujja kubanga situenkana. Ekyo omuntu asaanidde okubeera awo ng'akimanyi. Naye oli bw'aba alina kyakusinzeeko nga naawe osobola okuba nti oba oli awo weefubaafubako n'oba nga okyusa ku status yo, alhamdulillah kiba kirungi. Naye bw'osigalayo nga tofuddeeyo biraba nga byombi kyekimu, ffe nga tusinzira wano nga tugamba nti nno Allah yagamba nti yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati, nti mazima ddala Katonda w'ekitiibwa asukkulumya abantu abakkiriza mu ffe, abantu ffenna be yatonda, era wakadhalika n'abo abantu babeera yawa okumanya. Muno mu nsi mubeeramu abantu nga Katonda yabawa okumanya ebintu eby'enjawulo nga babisoma, bwe bamala obisoma ne babikugukamu ne babeera awo nga bafuuka bakwebuuzibwako. Bwe tuba tulina ensonga etulemeredde tugenda kwebuuza kwani, ng'ogenda weebuuza kw'abalina kyamanyi. Kulwaki? Kulw'okubanga Katonda yatugamba mu Qur'an nti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze ababeera bamanyi bwe mubeera nga muyina ekiba kyankalanyeeko, bwe mubeera nga muyina ekintu kye mutategedde, mubuuze. Mu nsi muno mubeeramu abeera kitegeera. Olw'ensonga nti muno mu nsi ffenna situenkana, mubeeramu abantu Katonda yabawa ebyenkizo. Mu ebyo ebyenkizo ye muntu okubeera nga ayina kyamanyi. Oyo aba ayina kyamanyi ate ng'akisomesa ku balala, ate oyo abeera mulungi nnyo, abeera musukkulumu nnyo, abeera wa bbeeyi nnyo. Omusomesa atandikirwako wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda, asomesa mu kannasale eyo wansi wa bbeeyi nnyo, asinga omuzadde ono amuleetedde akaana ke akannasale kano akasomese. N'olw'ensonga eyo omuzadde bw'atuuka mu maaso g'omusomesa w'omwana we abeere ng'amuwaamu ku kitiibwa, abeere ng'amwagala, abeere ng'amweyisizaako bulungi. Lwaki? Anti munnange yagenda okukusomeseza omwana wo. Ebintu ebyo oba oli awo nti omuntu asaana abeeraawo nga byabimanyi, nga bimanyikiddwa automatically nti omuntu aba alina kyamanyi, teyenkanankana na muntu abeera tamanyi. Era okusaasira n'emirembe kubeere ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyakola statement egamba nti nno man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, nti omuntu yenna akwata ekkubo ng'ekkubo eryo alikutte agenda kunoonya kumanya, omuntu oyo Katonda ow'ekitiibwa amwanguyiriza ekkubo erimutuusa mu jjana.
amwanguyiriza ekkubo erimutuusa mu nnyumba ey'emirembe, amwanguyiriza ekkubo erimutuusa mu eyo ennyumba Katonda gye yateekerateekera abantu abakozi b'emirimu emirungi. Allah we yagambira nti nno lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, nti abantu abalinga ku nsi nga bakolanga ebintu ebirungi, nange Katonda wammwe nja basasulamu ebintu ebirungi wa ziyada, ate mbaweemu ne bonasi, mbaweemu n'ensuusuuba, mbaweemu n'ekyenjawulo ennyo. Bwe baali babuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ziyada ki, nyongeza ki Katonda gy'ategeeza mu Qur'ani mu aya eno egamba nti abakozi b'ebirungi tebasobola kufaanagana n'abakozi ba bibi abadan. Abakozi b'ebintu ebirungi kuno ku nsi, Katonda ow'ekitiibwa yatuteeka ku nsi kuno ajja basasulamu obulungi obwereere. Kati Katonda n'agamba nti wa ziyada, abawe n'ennyongeza. Ennyongeza kye ki? Ennyongeza kwe kumulabako ye kennyini Katonda yatutonda. Era omuntu abeera alina ky'amanyi nga mumanyi. Tulabe ekizampo y'omusomesa waffe omulungi. Omusomesa waffe omulungi abeera alina ky'amanyi ky'ateeka mu baana b'eggwanga mu ddiini y'Obusiraamu. Bagamba nti wa inna li'alima, nti mazima ddala omumanyi, la yastaghfiru lahu, asabirwa okusonyibwa okusaasirwa, man fi samawaati, abali mu ggulu. Ffe mu Busiraamu tukkiriza 100 nti mu ggulu waliyo zimalayika. Awo tuba tuvunula nti malayika zisabira omumanyi wano ku nsi. Omusomesa waffe omulungi aba alina ky'amanyi ayingira mu kigambo kino. Bagamba nti waman fil ardi, n'ebitonde bya Katonda ebiri ku nsi bisaba Katonda asaasira, asonyiwe, agaziiriza, amuwe ebirungi, oyo abeera alina ky'amanyi. Bagamba nti walhitaanu fi jawfil ma, n'ebyennyanja ebiri eyo wansi mu mazzi nabyo bisukkulumya, bisoosowaza, bikitegeera, bikimanyi nti omuntu omumanyi wa bbeeyi nnyo okusinga abeera atali mumanyi. Era mu nsomesa y'eddiini y'Obusiraamu bagamba nti nno wa inna fadula al-alimi, nti mazima ddala obuyitirivu bw'obulungi bw'omuntu abeera alina ky'amanyi bwalaga wala ala al-abidi, okusinga omuntu abeeraawo nga ye asinza businza Mukama. Okusinza Mukama n'okuba nti ono omuntu yatwala obudde n'anoonya okumanya n'afuuka mumanyi, ono omumanyi asinga ono asinze nnyo Mukama. Ye statement gye nkoze kanjiddemu. Bagamba nti nno wa inna fadula al-alimi, nti mazima ddala obusukkulumu n'obulungi obw'omumanyi ala al-abidi, obw'omuntu abeera bize nga asinza Mukama. Bagamba nti kafadulil qamari laylatal badiri ala sa'iril kawakibi, businga bufaanaganira ddala nga bw'olaba omwezi ogw'ennaku 14 nga gwaka nnyo nnyo gwememula, bwe gubeera gwaka ennyo okusinga obumunyenye bwonna obubeera buli ku ggulu. Ebyo byonna biraga obulungi bwa education. Ebyo byonna biraga obusukkulumu obw'omuntu abeera alina ky'amanyi ku bantu abalala bawangala nabo, ku bantu abalala b'ekitundu kye, ku bantu abalala ab'omu regioni ye, ku bantu abalala ab'omu nsi ye, ku bantu abalala ab'oku kontinenti ye. Kontinenti yo bwe kubaako omumanyi gundi nti oyo omumanyi yasinga okujjanjaba emitima, ffenna tukeera kusimba layini okugenda okubeera nga tufuna emigaso egiri mu musajja oyo. Abasajja abawangalira e Misiri bagamba nti dokita omulungi ennyo e Misiri tolina gy'omutwala, asigala Misiri. Agamba abalwadde be balina okujja wano. Lwaki? Anti nze mba nasoma obusawo nga ndi wa mugaso eri abalwadde, kati nga ntandikira ku balwadde bange ab'e Misiri. N'abalwadde abalala balina obulwadde abali ebweru wa Misiri bajje eno mbajjanjabe. Kizze ne waffe wano, kizze ne ku kyalo kyaffe awo, kizze ne ku maka gaawo, kizze ne ku kitundu kyekyo, okubeera nti omuyinawo omuntu alina ky'amanyi, omuntu oyo wa mugaso nnyo. Emigaso egyo tugikozese wano okusinziira ku kye tuliko essaawa eno. Tugamba nti abasomesa baffe ba mugaso nnyo. Abasomesa baffe ba mugaso nnyo okutandikira ddala, kwatandikira ddala eri wansi mu ka baby class okutuukira ddala kwatusomesa mu PhD.
programs twagala gamba tutya tugamba nti obulungi bw'okumanya bwalaga wala qala imamu shafii rahimahullahu taala yagamba omumanyi ow'amaanyi ennyo bamuyita imamu shafii yagamba nti nno talabu lilimi afdalu min salati nafila okunoonya okuba nti ofuuka omukugu okunoonya okuba nti oyibaako nekyomanya kirungi nnyo kyekisinga omuntu okubeera bize wali ng'ali mu kusaala esswala eza sunna era bal nawabula اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على فضل العلم وأهله bagamba abamanyi b'obusiraamu bakyegattako abamanyi eddiini y'ekisiraamu nga bagamba nti omuntu abeera ayina kyamanyi yalaga wala nnyo omuntu abeera nga yasoma wabbeeyi nnyo afdalu asinga min al-abidi okusinga abeera asinza era wa anna al-ishtighala bitalabi lilimi n'okubeera bize ng'onoonya okumanya afdal kwe kusinga min al-ishtighali binawafili ssala wassiyam wadhikiri wa gairiha kyekisinga okusaala esswala eza sunna kyekisinga okusiiba mande n'olwokuna kyekisinga okubeera kwa dhikaari kyekisinga ibaada zonna okusinza kwonna kwe tukola n'emibiri gyaffe naye ng'okusinza okwo kwa naafila kwa sunna so si kwa faradho si kwa wajibu kubanga lwaki kulokubanga yo wajibu esigala mu kitiibwa kyayo nti kyateeka saala naye bwe mmala okusaala zino swala 5 bwe njagala okwongerako eza sunna okuzongerako n'ogenda okunoonya okumanya kyekisinga okusinga okubeera bize wabadde okola kyekiro nabadde nsoma wabadde okola kyekiro nabadde ndi mu kusaala layiri eyabadde ali mu kusoma yabeera asinga eyabadde ali mu kusaala layiri lwaki kulwokubanga okumanya kwa mugaso nnyo tolaba Allah bwagamba nti nno innama yakhsha allaha min ibadihi alulama katonda yagamba nti mazima ddala abamutya abamutegeera abamusinza byayagala yagamba nti al-ulamau be babeera informed be babeera abamanyi bw'obanga olina ky'omanyi oli wa bbeeyi nnyo ate bwekituuka ku basomesa baffe muli ba bbeeyi nnyo tusaba Allah w'ekitiibwa abawa obulungi mu nsi muno n'oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno kulwaki kulw'okubanga mwatufuula kye tutaali kulwaki kulw'okubanga mufuula eggwanga lyaffe ensi eyogerwako ebweru tuwangala n'abaana aba Nigeria nagamwe abava e Uganda muli b'amaanyi muli ba bbeeyi muli balungi nnyo olwa good education yaffe wano tukusinzira wano ku BBS Telefine netugamba nti nno omuntu bw'abeera alina kyamanyi eyo gye tuwangalira tumuwe respect tumusoosowaze mu bintu ebyenjawulo tumufuule nti ffe tuba tulina omufunamu so tetulowooza tetufunamu endowooza egamba nti oba tuba twenkana naye nedda tuba situenkana naye wabula tulina kumutaapingako obutaapinzi abeere nga atugasa n'ebyo ebirungi Allah ow'ekitiibwa byabeera yamuwa era ekigambo kya Allah kyagamba nti innama yakhsha allaha min ibadihi abatya katonda mu baddu be abamutegeera abamusinza byayagala yagamba nti al-ulamau ababeera bamanyi kulwaki kulwokubanga nti innama yakhshahu bamutya ala haqiqati al-khashya ku bwennyini bw'okumutya obugwanidde waliwo omuntu okubeerawo ng'oli bizi olina byokola naye nga byokola waliwo abamanyi ababitunulamu nga byokola tebiina nnyo makulu lwaki kubanga obikola ala jahari obikola nga tomanyi eno eddiini y'ekisiraamu etukubiriza nnyo okukola ebintu bye tubeera tukola nga tubikola ala ilimi era an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti nno omuntu katonda gw'aba ayagaliza ekirungi yufaqihuhu fi ddin amumanyisa amufuula kakensa amufuula omumanyi mu bintu ebikwatagana ku byeddiini
olwo nno n'afuuka omuntu ow'enjawulo. Tuba tusuubira omuntu nga munnaddiini okuba nti amanyi Katonda. Omuntu aba amanyi Katonda n'ekirowoozo ky'abaawo abasigadde kibaako n'omukisa, kibaako baraka, kubanga aba ayogera ala ilimi ng'atunula mu bigambo ebyawandiikibwa, n'alaba ebisaanira abantu, n'ajja ne solution ng'eyamba egatta, teriimu wadde omuntu gwebeerekosa, kubanga aba abikola ala ilimi, ng'abikola kusinziira ku kumanya. Era mu hadisi omwo tutegeeramu nti nno omuntu kyonna ky'abeera ayina Katonda ky'aba akuwadde, bwe kibeera nga kiri mu layini ya kutegeera Katonda, omanya nti Katonda gwe gw'aba asinze okuwa, nti nabbi yagamba nti man yuridillahu bihi khayran, Katonda gw'aba ayagaliza ebirungi, yufaqihuhu fi ddiin, amufuula ow'enjawulo, amufuula omukugu mu kumanya eddiini eno ey'Obusiraamu. Era wa min al-alfaazi allati laha silatun bil ilmi, ne mu bigambo ebirala ebirina connection n'ekyetoololera ku kumanya, nti bwe tuba twogera okumanya, bwe tuba twogera okumanya obulungi bw'okusoma, wabeera tusaanidde twogereyo ne ku bigambo ebirinaanye oba ebirina akakwate n'ekintu ekiyitibwa okumanya. N'ekigambo ekirina akakwate n'okumanya bagamba nti aljahalu, obutamanya. Obutamanya naqiidul ilmi, ye opposite kyekyennyume ekyokumanya. Era nga nakyo kitegeeza, obutamanya kitegeeza itiqaadu, okubeera ng'olina enzikiriza n'entegeera n'endaba shayu ey'ekintu ala khilaafi ma huwa alayhi, kyokka ng'ekintu ekyo gw'okimanyi mu kyennyume kyakyo. Bagamba nti eno kkala njeru, nga gweyo mu birowoozo byo ne mu mutima gwo gw'olaba nti kkala ya bbulaaka, kitegeeza obeera tomanyi kkala eyo. Teeka ku kintu kyonna ky'obeera otamanyi nti oba ofaanagananga gwe bagambye nti kino ekipapula kyeru n'ogamba kino ekipapula kimyufu, obeera tomanyi. Abeera amanyi oyo aba agambye nti olupapula lumyufu. Ekizampa ezo abamanyi b'Obusiraamu bazireeta mu bitabo byabwe nga bambi zibeera zikunyonyogera muli munda mu busomyo, munda mu bwongo, okuba nti ow'ekitiibwa okumanya. Katonda yagamba nti nno fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun, bwe mubangako ensonga yonna mugibuuzanga ababeera bamanyi, bwe mubeera mmwe temukimanyi. Era ffe mu Busiraamu omuntu ogamba nti nno tamanyi buli kiseera nga tomanyi, waliwo bagambira nti oba oli awo wandibadde ogenda onoonye okumanya, kubanga tojja kubeera ku ekyo kyokka nti buli kiseera mba simanyi. Obutamanya tetubwewaaniramu. Obutamanya, okuba nti tetumanyi si kitiibwa, wabula ogamba nti ekintu nkikoze kinguddeko bugwi mbadde sikimanyi, bagamba wandikirese n'otakikola, kubanga buli lwokola ekintu nga tokimanyi oyinza okumaliriza ng'okifunyemu n'omusango maaso ga ow'ekitiibwa Katonda. Era okumanya kuno oba okunoonya okumanya, bagamba nti watalabul ilmi yakhtalifu tabaan lifaidati hadha alilmu wa lihajati. Okumanya, okunoonya okumanya kulinamu emitendera. Waliwo omutendera ng'olina genda onoonye okumanya lwampaka. Ne wabaawo okuba nti okunoonya okumanya kyagalwa. Ne wabaawo nti okunoonya okumanya gwe tokkirizibwa genda kunoonya kumanya. Okwo okumanya kw'oyagala okumanya si kulungi gy'oli. Kati ekyokulabirako bagamba nti nno faminhu ma huwa farudhu, mulimu okunoonya okumanya nga kwa tteeka. Eno mu ddiini y'Ekisiraamu n'abaali mu kisomesa akugambira ddala nga talinaamu wadde akakwegayirira nti genda oyige bwe basoma Al-Fatiha, kyatteeka. Okunoonya okumanya waliwo okubeerera nga farudhu kifaaya, kyatteeka naye ky'abantu bonna. Ekyokulabirako bwe wabeerawo ababeera bagenze ne banoonya okumanya, bakomawo ne batusaavinga ffe abasigadde. Ffenna situgenda tusome engeri gye basimamu amafuta, naye bwe wabeerawo abagenze ne basoma ne bakomawo ne batusimira amafuta gaffe, ffenna ng'eggwanga ne tufunamu, tugamba nti alhamdulillah. Naye ffenna bwe twesuulirayo gwa nagamba ffenna tukosebwa. Ne wabeerawo okunoonya okumanya nga kuli manduubu, kuli sunna, kwagalwa, ng'omuntu okuba nti abadde yasoma diguli esooka n'agenda n'agattako ne diguli ey'okubiri n'agattako ne diguli ey'okusatu. Ebyo by'abaali mu kwongerako ku lulwe nga ye bibeera byagalwa birungi. Ne wabeerawo n'omuntu okuba nti okunoonya okumanya kuli haraamu, tokkirizibwa genda kunoonya kumanya okwo. Ekyokulabirako ntudde wano mu maaso gammwe ne wabawo ngamba nti omanyi
jangu twagala kutwala oyige twagala kuyigiriza bulogo seeka golayika tomanyi bulungi bulogo jangu tukutwala oyige okusawula oyige obusawo ofuuke omuntu asobola okuba nti ogobako abantu emizimu okola bwoti atumuga nti nedda ebyo byoli mu kuŋŋamba si bituufu nga batubeera wano mu nsi yaffe ne wabaawo omuntu n'akwata abaana b'abaganda be n'abayigiriza ebintu by'obulogo ye ng'alowooza abawa okumanya okwo okumanya kw'abaali mu bbawa eno mu busiraamu kubeera haramu tekikukkirizibwa era ne wabeerawo ebirala bye bagamba nti wama huwa makuruhun ne wabaawo okulala okumanya ng'okumanya okwo kutamwa kati omuntu bw'abanga ayagala okusoma obusawo mu ggwanga lyaffe Uganda tumugamba kirungi nnyo era kya bbeeyi nnyo genda obusome omuntu bw'aba ayagala okugenda okusoma ebya kompyuta tumugamba genda mu maaso ekyo kyokola kirungi nnyo byonna hasibal haja okusinziira ku bwetaavu bwe tuba tulina kati ffeno nga mu Afrika tukyali bubi ebintu bingi nnyo tetubimanyi n'abagenda okubisoma ennamba egenda obisoma ekyali ntono nnyo kiba kitegeeza tuba tugenda kusigala nga tukyali mabega lwaki kubanga tetwawa kumanya kitiibwa tusinzira wano tukubiriza abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa ku by'okumanya okubeera nti bagaziya emikutu bayongere abantu baffe beyongera okumanya ne bana abaliwo abasomesa abatusomesa nabo babongera okuba nti babazaamu amaanyi ku lw'okubanga gye tukoma okubeera nga tulina kye tumanyi gye tukoma okubeera nga ffenna tukulaakulanira wamu saagala kusukako awo n'ebigambo n'ebyo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته